Omuyimbi King Saha atuyiyeemu freestyle by the way agikakasizza wali twalina ebiteeso leero ayimbidde ku mmento oba ku beat eya Lucky Dube omugenzi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ye ku lugambo oluli mu kutambula Rema Namakula kw'ossa ne Dr. Amuza munnange okwawukana bye ngenda okubeera nga nkubulyakoko maaso awo Shiba Kalungi abaddeko side eno mu katambi yonna gye bigweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako wano ku Geminati Yugi bampita Geminati mba natuuse dda okubeera nga nkutuusaako munnange ebiba munnange ate biriwo kakati nno kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba ku subscribinga osubscribinge kibeere nga kitambulira ddala muganda wange gwe alaba eside kakati nno kansuke nkutegeezeeko by the way ne King Saha King Saha avuddeyoko mwana mulenzi ono munnange muganda wange ali very talented nnyo nga bw'okiwulira actually okutwayiza awamu mento oba beat kwabadde ayimbira oba ekivuga munnange kwabadde ayimbira oluyimba luno ze zimu ku nnyimba eza Revelation ennyimba 10 ze yasuubiza munnange twalina time twalina obudde obutereze byakyama bannaffe ate ne mwatandika okwekyusa naye bannaye oyogera ku music oba otegeeza Saha okesa obudde bambi yonna gye bigweredde munnange ate binyumidde ddala King Saha jjukira nti nno abaddeko ko n'ekifo ekyo kyabaddeko ekyo ekifo kyabaddeko babadde nga bali mu kucelebratinga munnange ate amazaalibwa ge akyayongera munnange ate okubeera nga akyajaguza amazaalibwa ge mwana mulenzi munnange ate King Saha kakati nno kankwongereyoko wali nkongeddeyoko wali munnange ku Rema Namakula by the way munnange waliwo ebiri mu kugenda mu maaso okutambula ndabyeko ku mukutu ogwa TikTok awo ndaba akatambi obutambi obw'enjawulo munnange wali nga bulaga nti simanyi Rema Namakula ne Dr. Amuza nti simanyi Rema Namakula nti anobye munnange naye byonna byambu bibadde biri wali mu kutambula munnange naye nze sinnabakakasa nkyanoonyereza munnange sinnabakakasa saagala ate nkuwe munnange ate ekitatuukiridde ngenda kubeera nga nnyongera munnange ate okunoonyereza naye nga wali akatambi nno keeko oba ku bumu munnange ate obutambi obubadde obugetinze viral kw'ossa n'olugambo olubadde lutambula ku mukutu ogwa TikTok byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso so nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mukyala Rema Namakula munnange kakati nno kankwongereyo ku wali Shiba Kalungi abaddeko n'ekifo kyabaddemu nga boogezako okulaba naye kibadde mu katambi bannange Shiba Kalungi abadde very crazy nnyo mu katambi wali nga boogezako okulaba mugende saagala dde balabako Jerasi kitaki Jerasi nze abakwata nze gwe mugamba Jerasi nze kino sikirabanga nze abakwata Happy birthday, Ma. My bago. Who's your bago? Tell your bago. This is my bago. Mwine empisa embi. Yoyo nno munnange ate omukyala Shiba Kalungi jjukira nti nno yabaddeko ko n'ekifo kye yabadde agendako nga boogeza ku munnange ate okulaba yabadde ayambadde bannange yabadde ayambadde ng'anyumye
nga boogezaako okulaba naye baaba figa ye muganda wange yeeyongedde okubeera nga eyogeza abamu obwama ku social media bagamba bannange Sheebah Karungi ki byebyo munnange ate ebikyatambula ku Sheebah Karungi. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo kakasa nti nno osubscribinga ku site n'okulayikinga vidiyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.